السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amanyanga bulijjo oluvannyuma lw'okutendereza Allah Umar Sulaiman Kasule atambuza naawe ebyobusika eby'eddiini busiraamu ebituufu nga bye bisaanye okugobererwa mu buli mbeera zonna nga bulaba bwe tusaala esswala ate nga ne Allah atugamba nti udkhulu fi silmi kaafatan, muyingire obusiraamu mu buggweeremu, amakulu mukolere ku ebyo obusiraamu bwe bibalagira, wabula muleme kulondayo nti gano amateeka gatufavaringa ate gano katujjagana n'ag'eddiini eri. Oyo yuridu an yattakhidhu bayna dhalika sabila, ne mwagala okussaawo mu kwesese we muyitira bwe mutyo. Ekyo nno kitegeeza nti abasiraamu ayitibwa omusiraamu wonna maddala oyo yasomerwa amateeka ga Allah, fayaqulu sami'tu wa ata'atu, n'agamba nti mpulidde era ngondedde amateeka ago ndi wa kugagoberera. Tuli ku kiyitibwa omwana w'obwenzi, wabula ng'ekibuuzo ekiri mu ddiiro twebuuza omwana akusikira oba takusikira. Twatuuse ku kinyusi kino obumu ku bujulizi twabulabye mu musomo ogwakulembera ogwali gwogera ku omwana ow'obwenzi abaffe, ekika kye kiriridda wa, endaba z'abamanyi ne tuziraba ez'enjawulo. So omwana ow'obwenzi singa omukazi aba amuzaalidde oba ne tulaba ku mwana ow'obwenzi singa omukyala aba si muwoowe, n'omwana w'obwenzi ng'omukyala abadde muwoowe. So nga ate ku paati kwe tuli ku mwana w'obwenzi singa omukyala si muwoowe, ndaba eyasoose. Bw'ataba omukyala nga si muwoowe, abaffe omwana oyo aba wa mukyala aba wa musajja. Endaba gye twasoose endaba z'abamanyi ziri bbiri. Abamanyi abaakulembedde baagambye nti omwana oyo abeera wa mukyala olw'ebigambo ebingi ebyayitiridde n'obujulizi obwaleeteddwa. Ne mu mbeera nti nga kimu ku bujulizi nti nabbi yagamba alwaladu lil firash, omwana aba wa buliri. Ne kibaamu endaba bbiri mu nnyonnyola z'abamanyi. Ofera al firash nga kiriko lamu al, kiba omukyala nga mufumbo eri omusajja. Singa omukyala aba mufumbo eri omusajja, obufumbo buba bwa musajja era omukyala azaalira musajja mu bufumbo butukuvu. Newo wajjawo omuntu ajja yenna okkaanira abaana mu baana b'omusajja oyo tamumuweebwa, kubanga asigala abalibwa ku sayidi yaki ya musajja era walulyo lwa musajja oyo nannyini bufumbo obwo. Ne wabaawo ogamba nti al firash, kati ekigambo ekyo kyali amu, kyali jeno oba kyali kibuna. Nabbi teyafassala gamba nti omukyala ow'obuliri ono ow'obufumbo yekka oba omukyala ow'obuliri wadde osanze malaaya mu kkubo n'ogyendako, abaffe naye ebeera buliri. Ekyenjawulo embeera n'ebeera nga yajja bwetyo. So mu njawulo mugamba nti alwadu lil firash, omwana aba wa buliri, nannyini buliri ewaka mu maka g'obufumbo butuufu aba musajja. Ate nannyini buliri omukyala atali mufumbo aba mukazi oyo. Omukazi oyo bwe buliri, ekigambo kitegeeza mukazi kuba gwe beebakako, kye kitegeeza ekyo. N'olwekyo tulaba adillatul qaa'iliina bi'adami istilhaaqi waladi zina. Adillatul qaa'iliina biistilhaaqi waladi zina. Twasooka tulaba adillatul qaa'iliina biistilhaaq bi'adami al-istilhaaq. Twalabye abaabadde bagaana nti omwana oyo w'obwenzi takkirizibwa kuweebwa musajja yazze okumuclaiminga. Kati tugenda kulaba adillatul qaa'iliina biilhaaqi, abagamba nti omwana singa omusajja avaayo muwala wo nga bamuzaalamu omwana tomanya ani nannyini ye, ne wavaayo ekisajja ekitalina kikaggwa ensonyi ne kijja okuba nga kikayanira omwana oyo, abaffe omwana oyo aweebwayo oba nedda, mu mbeera efaananako bw'etyo. Naam, nga kye kigambo ekyokubiri, kuba twagamba ebigambo bibiri eby'abamanyi. Ekyasooka kye twalaba obutawaayo mwana wadde wavuddeyo omuntu azze okumukaayanira ng'obufumbo si butuufu, omwana oyo asigala wa mwana muwala oyo oba wa mwana wa mukyala oyo. Katulaba ebigambo bigamba nti omwana tumuwaayo, tumubala ku musajja oyo. Bagamba nti anna walada zina yulhaqu bizani idha stalhaqahu walam takun al ummu firashan. Singa omukyala abadde si mufumbo nga yayendebwako omusajja n'amuzaalamu omwana n'amutikka olubuto, oyo omwana tumubala ku musajja oyo nti mwana we. N'agamba nti wala shubha hata wa hadha alqawlu ikhtarahu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, nga tewali onagamba nti oba wabaddewo ogamba nti okubuzaabuzibwa nti omusajja yabuzaabuziddwamu engeri muwala we yafaananye mukyala we oba oba ebirala byonna ebiyinza okuyingira mu naye kikakasibwa nti yamwendako obwenzi. وهذا القول اختاره الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. ekigambo ekyo Sheikh Ibn Taymiyyah bwe kyayogerwa ye bw'ati omwana wattu
yasalawo kubanga akigoberera mu kitabo ekiyitibwa Ibn Muflih kye yawandiika ekiyitibwa Al-Mabda'u omujallado ogw'omusanvu safha ey'ensanvu wa Ibn Muflih, era n'ekitabo ekirala kya Ibn Muflih ekiyitibwa Al-Furu'u omujallado ogwokutaano safha eya 526 bw'atyo nabwo era yaddamu n'abeera ng'akola ki akyogera. Ne kireetebwa era mu kitabo ekirala ekiyitibwa Hashiyatu Rawda al-Murabba Hashiyatu Rawdati al-Murabba, era kibeera nga kyayogerwa omujallado gwali gwa 7 safha eyana mu 5 nti omwana oyo ow'obwenzi tusobola okumuwa omusajja omwenzi eyayenda ku muwalawo oba mwannyoko waliyadhu billah. Warajahu Ibn al-Qayyim, saate nno ku saidi ya Ibn al-Qayyim nga ye muyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ye n'akitwala nga kyekigambo ekituufu ye gyali bw'atyo, ye n'akakasa n'agamba nti anze mumuwa amakulu amuweebwa n'akikwala ddala kituufu. Ibn al-Qayyim yakyogera ekyo fi Zadul Maadi omujallado ogwokutaano safha eya 425, ye n'agamba nti kyekigambo kye yalondawo. Wa riwayatu an Abi Hanifa, nemu ku njogera eva ku saidi ya Imam Abu Hanifa dhakaraha sahibu al-Mughni, nga yakireeta ye nannyini kitabo ekya al-Mughni ayitibwa Ibn Qudama, haithu innahu qaala, bagamba nti Imam Abu Hanifa yagamba ebigambo bino wammanga. Yagamba nti la ara ba'san idha zana ar-rajulu bimra'atin aw bilmar'a, nti sirabawo mutawaana gwonna singa omusajja aba ayenze ku mukyala fahamalat minhu, omukyala n'afuna olubuto, antatazawajaha oba anyatazawajaha, okubanga abeera nga amuwasa, maa hamliha, nga amuwasiza n'olubuto olwo lwamutaddemu olw'obwenzi, wayastura alaiha, ng'ekigendererwa ky'okumuwasa kubikkirira, wuliriza, ng'ekigendererwa ky'okumuwasa kubikkirira, walwaladu waladuhu, naye omwana n'asigala ng'aba mubala nti mwana wa musajja. Ekyo kigambo eyakyogera Imam Abu Hanifa nga kyaleetebwa Ibn Qudama, yakyogera mu kitabo kye, yakireeta mu kitabo kye al-Mughni omujallado ogw'omwenda safha eya 123. So Imam Abu Hanifa kye yakireeta nti omuntu singa akola ensobi efaananako bw'etyo mu mbeera y'obutaswaza kitiibwa kya mukyala n'obutaswaza kitiibwa kya musajja, mbu basobola okufumbiriganwa wadde omuwala afunye olubuto, naye tunuulira embeera eyo. Bw'otaswalira kugenda kulumba mwana wa musajja, n'otatya kulumbagana maka ga muntu, n'osalawo ogenda omwendeko, kati ate ekikubikkiriza okugenda okuba nti ate ogamba nti omuwase n'olubuto olwo nga tekyaganibwa mu Busiraamu, eno ndaba bulaba ya muntu, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi yagireeta nga ndaba mu mbeera eyo nti obikkirire. Kati okubikkirira ezzambi ng'ate oludde lwaki tewasooka ddi ebikkirira bifo nga tonnaba kubanga oligwamu. Mwegendereza abantu ababikola. Wano abamu bwe muyitira ne mugamba musimanya akikkirizibwa, omusajja bw'abanga ayenze ku muwala asobola okumuwasa, asobodde alina olubuto asobola okumuwasa. We muyitiraawo ne mutandika okukyanga bwe mutyo bimuba mukyanzi. Abamu n'abalina embuto nga bazifuna mu balala ne bafunaawo olukwesisi nti olwaziwo omusajja amwagala, n'abeera nga basobola okumuwaayo n'amuwasa wadde olubuto terunakula, n'agenda amuwasa n'amuwasizaamu n'olubuto. Abantu batandise okukola bye bakola ebyo, mubanga agamba nti gundi yagamba bw'ati, ne beekwata ku ebyo. Wa hadha qawlu Ishaq ibn Rahawayhi, Imam Ishaq ibn Rahawayhi naye yagamba nti omwana oba omukyala yagamba nti omwana oyo asobola okuweebwa omusajja oyo aba yayenda ku mukyala, amakulu asobola okumuweebwa ne bamugamba nti mwana we. Ekyo nno ng'akyogera mu kitabo kya Ishaq ibn Rahawayhi, yehuwa Ishaq ibn Ibrahim بن مخلد بن إبراهيم المروزي النيسابوري أبو يعقوب توفي سنة ذلك. يتنون غتشجع مجتبى الذهبي شره الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيمازي الشهير بالذهبي، يأتي كيرانغا إمام الذهبي يجري تمجتبى يجتبى التهذيب الكمالي. Tahadhibu al-Kamali, omuntu akyagala ojja kuba ng'okikebera. Mujalladu gwe yakireeterako gwali mujalladu ogusooka olupapula olwa 312, n'abeera nga bw'atyo bwe yakireeta. Wa Urwa bun Zubairi, ne Urwa bun Zubairi naye agamba nti omwana
asobola okuweebwa omusajja oyo omwenzi mu mbeera efaananako bwetyo singa abazze ng'amukayanira amukilaiminga nti mwana we naye tabaawo omulala amukilaiminga. nono urwatu bone zubairi urwatu bone zubairi bone al-awwam. urwa mutabani wa zubairi, zubairi mutabani wa awwam bon khuwailidi mutabani wa khuwailidi bon asadi mutabani wa asadi. abu abdillahi ahmad ahadul fuqaha al madinati al munawwara, omu ku basajja abaali abamanyi ennyo mu Madiina, yali abaali bamanyikiddwa ennyo ku bafuqaha usabaha, abasajja abaali omusanvu abamanyi ba fiqhu mu Madiina, ayitibwa abu zubair abuhu zubairi bun al-awwam, nga kitaawe ye yali zubairi mutabani wa awwam eyali sahaba omu gwe bajulirako nabbi sallallahu alaihi wasallam, gwe yajulirako ku asharatul mubashirina bil janna mu 10 eryasanyusibwa n'ejjana. wa ummuhu asma'u bintu abi bakari, era ne maama wa urwa ibn zubairi ye yali asma muwala wa abi bakari siddiq radiyallahu ta'ala anhu. ekyo kyagala okubanga okifuna ojja kubanga olumba ekitabo ekiyitibwa wafiyatul a'yan. wafiyatul a'yani ojja kubanga okisanga oba osanga ebigambo ebyo mujallad ogwokusatu swafa okuva ku 356 okutuukira ku 358 kyaleetebwa. wa Sulaiman ibn Yasari, ne Sulaiman mutabani wa Yasari naye bw'atyo agamba nti omwana asobola okubanga aweebwa omusajja oyo azze okumukilaiminga eyayenda ku muwalawo oba eyayenda ku mukyala. Sulaiman ibn Yasari ono amanyikiddwa nga Abu Ayyub ahadul fuqaha usaba. ye Abu Ayyub amanyiddwa nga omu ku basajja omusanvu abamanyi erimu ya fiqhi ennyo mu Madinati al Munawwara. kana aliman thiqa, yali musajja omumanyi eyakakasibwa ate nga hujja nga amakulu yesigamirwako mu bintu bingi nnyo ebikwatagana ku fiqhu yirimu y'eddiini. Mukigenda olabe ekitabo ekibwa Wafayan ekya ibn Khalkan, ekitabo ekyawandiikibwa ibn Khalkan ekiyitibwa Wafiyatul A'yani omujallad ogwokubiri safha ya 399 yakireeta. wa Muhammad bin Sirina, ne Muhammad bin Sirina naye bw'atyo yagamba nti omwana ono ow'obwenzi asobola okubeera nga akola ki, aweebwa omusajja omwenzi oyo eyayenda ku muwalawo. Muhammad bin Sirina amanyikiddwa nga Abubakari al-Ansari min a'immati tabi'ina, omu ku basajja abaali abakulu ennyo oba abasajja abaali abamanyifu ennyo mu batabi'ina abasookera ddala. Anaabakyagala ekyo jagenda mu kitabo ekiriwa Wafiyatul A'yan kyabireeta mujallad ogwokuna safha ya 181 babireeta, oyongere ogaziweko. wa ata ne ata naye naabanga yakireeta ekigambo ekyo ekyokugamba nti omwana ow'obwenzi tusobola okumuwa omusajja oyo omwenzi ne tumuwaayo tumumubalako. mujallad ono yakireeta Abul Ayani n'akireeta mu kitabo ekiyitibwa Abul Ayani ono amikiddwa nga Abu Muhammad al-Qarshi au al-Qurashi. yali Abu Muhammad al-Qurashi agambye nti maulahum yali musajja omu ku baataasibwa oba yagibwa mu buddu. ahadul a'lami tabi'ina, eyali asinga okubanga amanyikiddwa ennyo mu bamu ku batabi'ina abaddawo oluvannyuma lw'abasahaba. nasha bi Makka otuwuffiya sana dhalika, yakulira mu Makka ate nno nga yabireeta amunyonyolako adhahabi mu kitabu ekiyitibwa tahdhibi al-Kamali ajja kgenda omujallad ogw'omukaaga safha ye356 otuusa ku 358 yamunyonyolako ebigambo ebisinga awo. abo nno be bamu ku bamanyi abasapootinga ensonga eyo, wabula katulabe ebimu ku bigambo oba obujulizi obwesembesebwa. jjukira twalaba obujulizi obwesembesebwa ku sayidi yaabo abagaana. obujulizi obusooka, obujulizi bw'abano abakkiriza nti omwana ono tusobola okumuwaayo ntumuwa omusajja oyo omwenzi. obujulizi bwe buno: awalan, obusookera ddala khabaru juraiju alladhi rawahu abu huraira, ge mawulire agajja agakwata ku mwana ayitibwa juraiju. oyo nno omwana ayitibwa juraiju amanyikiddwa ng'omwana yayogeranga omu ku baana abaayogeranga bato abasatu ng'omwe mwali ne Isa ibn Maryam. n'olwekyo ono juraiju atwalibwa okubeera nti amawulire agajja nga Abu Huraira radiyallahu anhu agatunyumiza
agamba nti ojja gasanga fi sahihaini mwegali mu bitabu ebibiri Muslim ne Bukhari ojja bisangayo wa fihi anna Juraija mwemuli ebigambo bino nti Juraij ono qala lilghulami alladhi zanati ummuhu birra'i yabuuza omwana oyo maama we gwe bayendako ng'omusajja amwendako yali mulunzi. Omwana n'amusanga mu kibaya fil mahdi n'amubuuza man abuuka ya ghulamu, n'amubuuza nti gwe ani kitaawo, nga gwabuuza kaana kato kawere kali mu kibaya. Qaala omwana kyava ddamu n'ayogera fulanu ra'i, kitange ye musajja oli omulunzi. Ebyo ebigambo ojja kubisanga mu sahihi Bukhari mu kitaabu swala babu idha da'atil ummu waladiha fi swala. Ojja kugenda ogunoonye idha da'atil ummu waladiha fi swala mujalladu gwa 2 safha eya 706 yabireeta. N'ogende ne Muslimu mu sahihi Muslim kitabul birri was-sila yajireeta mu kitabul birri was-sila wal adabu babu taqdimil walidaini ala tatawu'i wa ghayriha. Ojja gisanga hadithi bwatu yabireeta mujalladu gwa 4 safha eya 1976. Ebyo bigambo bwe bityo byogerwa. Wa hadha tukyali ku bujulizo obusooka oba omulundi ogusooka. Wa hadha intaq min Allah, wa hadha intaq min Allah la yumkinu fihi al-kadhibu. Batugamba nti okwo okwatuza kwali kuvira ddaliri Allah subhanahu wa ta'ala tetusobola kulimbisa. Fa idha stalhaqa zani waladahu, bwabanga omwenzi yazzibwako omwana ng'omwana bwe yayogeranga Julaiju amubuuzizza nti man abuka taata we yani, n'agamba nti fulani ra'i, taata wange yoli omusajja omulunzi, ate ng'omusajja oyo yayenda bwenzi ku maama we, n'abanga omwana oyo luhiqa bihi baamumuwa waswara kalwaladu minan nasabi, n'abanga omwana gwe yafuna owoolulyo amakulu omwana ow'ekika kye ng'amufunye mu mateeka amatuufu. Ebigambo ebyo abyogera Ibn al-Qayyim mu kitabo kiyitibwa Zadul Ma'adi omujalladu ogwokutaano safha ey'ebina 26. Ayagadde okugaziwa osobola obbisangayo. Wa wajhul istidlali fil hadithi, ebigambo ebyo bibaleese okuva mu hadithi ya Abi Hurayra ebyali byogera ku Julairi, ensonga lwaki bireeteddwa anna Juraija nasaba ibnu zina lizani, nti omwana ayitibwa Julaiju, omwana omuto eyali mu kibaya yayogera kitaawe, n'abeera ng'omwana yamuzza amakulu kitaawe ng'amuyezza ku musajja oli eyayenda ku nnyina. Yagamba nti taata wange y'oli omusajja omwenzi. wasadaqa Allahu nisbatihi bima khuriqa lahu min al-aada. So ne bagamba nti kati olwo nno we bakibalira nti ate olwo olulyo kati saawa zo lwali lumaze okugabibwa eri omusajja omwenzi mu mbeera ezo fi nutqil mawludi bishahadatihi lahu bidhalika, olwokuba nti omwana yayatula ng'akakasa ensonga eyo. Wa qawluhu abi fulani arra'i, olwokuba nti omwana yagamba nti taata wange yoli omusajja omwenzi. Fakanat tilka annasaba, olwo nno liba nga lufuusa olulyo sahihatan olutuufu. Fayalzam an yajriya bainahuma ahkama abuwa walbunuwa, olwo nno ne tulyoka tugamba nti amateeka ag'obwa sseruganda obwa taata n'okuba omwana nti gaba olugalabiseewo nti gaba gazze. Olw'omwana okukakasa ensonga eri ojja kiraba ekyo Ibn Hajar yakireeta fi Fathi Bari fi sharhi sahihi Muslim mujalladu ogw'omukaaga safha eya 55 yakireeta. Tukyatolontoka obujulizi obwokubiri bwe baleeta bannaffe abagamba nti omwana ono tusobola okumuwa omwenzi. Marawahu Sulaiman ibn Yasari, ebigambo ebyaleetebwa Sulaiman mutabani wa Yasari, anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana yulhiqu awlad al-jahiliyati bimani idda'ahum ila al-islam fi al-islam, nti Umar ibn al-Khattab yalinga akwata abaana abo be bazaala mu kiseera eky'obutamanya
singa omuntu yajjanga ng'amaze okusiramuka oluvannyuma lw'obusiraamu okubanga bwasaasaana n'amukayanira mbu Umaru yabukwatanga n'abawaayo. Wajhul istidlaali n'ekigendererwa ekyokuleeta hadithi eyo oba ekiyafaayo ekyo anna Umar radiyallahu anhu kaana yulhiqu awlaada ahli ljahiliya bi abaihim, nti Umaru yalinga akwata abaana ba jahiliya bali bebazaala mu kitaabo ekyobutamanya n'abazza eri bino no twabirabye dda twabirabako mu Namule eyasooka nti yalinga abakwata abaana bebazaalaga mu jahiliya bebazaalanga mu bakyala bamalaaya bebayita abaddu ba imaau abaddu oba yagendanga n'ayenda ku mukyala ali hurra bi abaihim fi zina. Singa omusajja yavanga n'akileminga naga nti oyo omwana wange ne watavaayo amukaanira nti yabakwatanga n'abawaayo. Thalithan, obujulizi obwokusatu bwe buleetebwa ku nsonga eno abagamba nti omwana ono tusobola okuba nga tumuwaayo eri omusajja omwenzi. Alqiyas kwe kugeraageranya. Fa inna al aba ahadu zaniyaini, mazima taata omu ku benzi ababiri yabadde omwami n'omukyala. Fa idha kaana yulhaqu bi ummihi, bw'abeera nga asobola okubeera nga aweebwa omwana we. Fa idha kaana yulhaqu bi ummihi, bw'abanga omwana asobola okukwatibwa n'aba nga azzibwa eri maama we. Wa yunsabu ilaiha wa yarithuha, n'abeera nga asobola okuba nga amusikira nnyina n'okuba nga era abalibwa nti mwana we. Wa yathbutu nasabu bainahu wa baina aqaribi ummihi, n'abeera nga n'olulyo lw'omwana olwo lunywezebwawo kuba ye Namula gye twaleese mu kigambo ekyasooka. N'abeera nga n'omwana ono amakulu omwana ono oluganda lwe lunywevu nnyo ku sayidi ya maama we, asikira nnyina n'abasayidi ya maama we bamusikira. Maa kauniha zanati bihi, ate nga kikakasibwa nti maama yagenda n'ayenda bwenzi omwana oyo mwana wa bwenzi. Twalaba mu ndaba eyasooka ey'abamanyi abasooka abagaana nti omwana oyo taweebwayo. Wakad wujida alwaladu min maai zaniyaini, so nga ate tukakasa nti omwana ono yavudde mu mazzi ga mirundi ebiri ag'omusajja omwenzi n'omukyala omwenzi. Wakad ishtaraka fiihi, kuba beegatta baateesa ne bakkaanya ne babako we basinkana mu loogi zaabwe ne bakola bye baakola. Wattafaqa ala annahu bainahuma, era ne bakakasa nti wakati waabwe mbiri, kuba ne bakakasa wakati waabwe mbiri ne bagaa nti omwana ono waabwe. Famal mani'u, singa babeera bakikola ekyo ne bagaa nti omwana ono waffe ffenna kubanga twenze babiri. Famal mani'u min luhuqihi bil abu, kiki ekigaana okubanga omwana asobola okubeera nga ate azzibwa ne ku sayidi ya taata kubanga waliwo okukkaanya wakati waabwe mbiriri. Nejjukira bye bakkaanyiza mu zambi. Idha lam yadda'ihi ghayrahu, bw'aba nga tewavuddeyo omuntu mulala amukayanira. Fahatha mahdul qiyas, awo nno okukubadde kugeraageranya eri ku bamanyi abamu, ng'akigeraageranya kyaleetebwa Ibn Qayyim Zadul Ma'adi. Ibn Qayyim yakireeta mu kitabo ekibwa Zadul Ma'adi mujalladu ogwokutaano safha eya 426. Rabi'an, obujulizi obwokuna bwe baleeta. Inna shari'a, mazima ddala omuteesiteesi w'amateeka gano ye Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti mutashawwafu li hifdhi al-ansabi, yatukubiriza era nga yassaawo etteeka ery'okukuuma kye bayita ansaabu endyo. Wa ri'ayati al-awlad, era n'atulagira okubanga tukuuma abaana, okubalunda oba okubalabirira. Walqiyaasu alayhim, n'okugeraageranya walqiyaamu alayhim, n'okuyimirirawo ku lwabwe mu mbeera zonna. Bihusni tarubiya, nga tubalabirira endabirira ennungi. Wal i'daadi, n'okuteekateeka. Wa himayatihim, n'okubakuuma, okubateekateeka n'okubakuuma. Min atasharrudi waddiyaai, obutabayisa bubi wamu n'okubeera nga abaana abo babula. Wa fi nisbati waladi zina, ne mu kubeera ng'omwana ono tumuzza eri omwenzi. Minisbati waladi zina ila abihi, mu kubeera ng'omwana ono tumuzza eri omusajja omwenzi yayenda ku muwala oba mwannyoko oba omukyala yenna. Tahqiqu li hadhihi almaslaha, mbu tuba tutuukiriza bino. Omwana tumuzza ku lulyo lwe, tumuzza kubeera okulabirirwa okutuufu n'ebisigadde ebiringa ebyo nga bw'abyogedde. Khususan n'okusingira ddala anna alwalada la dhamba lahu, ti omwana ono talina zambi. Olwo aboogera enjogera lino nga nsibyemu babeera bategeeza nti Allah yali abonereza mwana. Eyo nno entegeera eba neesulifu. Bw'okomako wano
nti anna alwalada la dhamba lahu, nti omwana talina zambi. Kuba ne mu bigambo ebyasooka era twakyogera, kuba singa yalina ezambi nabbi teyalizizaayo omukyala gwe bayita gamidiya kumukwata mugamba nti omwana oyo sooka oddeyo omukuze, omuzaale, omuyonse, omuliise olyoke ojje. Era bwe yajja omwana bwe yamukwata yamuwa ku sayidi ya mukyala oyo, so teyamuwa ku sayidi ya musajja eyamwendako. Kakati ono agambye nti mu mbeera efaananako bw'etyo nabbi sallallahu alayhi omwana ono tuba tukoze, tubeera tuddidde okubeera nti tumuwadde ku sayidi entuufu mu mbeera y'obutabuza lulyo, wadde okubeera nti omwana tumubonereza kubanga ye talina musango. Talina musango. Kyava tugamba nti wala jinayatan hasalat minhu, era tewaliiwo katugambe penalty yonna eyinza kubanga efunibwa ku sayidi eyo ku mwana oyo. Wala unashaa min duni abi, singa omwana oyo akula nga talina taata, yunsabu ilaihi, nti oyo asobola yunsabu ilaihi nga gwe bazzaako nti oyo kitaawe, wayaani bitarbiyatihi, oba n'okubeera nti yamulabirira, wal infaqu alaihi, n'okubeera nga amukulu omulabirira mu mbeera zonna, mu kubeera nga akola buli kyonna ekyetaagisa mu buvunaanyizibwa bw'okusaasaanya ensimbi, la adda dhalika, yalibadde ensonga eyo etwalibwa mu mbeera efaananako bwe bityo. Fil ghalibi, mu kusingira ddala n'okusingira ddala ila tasharrudihi, mu kubeera nga twewonya okuba nti omwana ono tabonaabona, wa dhiyaihi, n'okubula kwe, wa inhirafihi, n'okukyukakyuka kwe, amakulu okuva ku kuba eggolokofe, wa fasadihi, n'okwonooneka mu mbeera nga bwe tumanyi abanjakula obusimu oba abaana abayayayi n'ebisigadde bwe bityo. Wa rubbama, oba oli awo, nashaa haqidan, ayinza okukula omwana ono ng'ayina ennugu, ayina akasajja ku mutima, oba ayina effutwa, oba ayina omutima nga omubi omukyamu, ala mujtamaihi, mu society mwawangaalira, muudhiyan lahu, olw'okuba nti society agitwala okuba nti yamuleetera okubanga ali mu mbeera ey'okubonaabona, bi anwa'il ijrami wal udwan, kyava alira nga ayimirirawo kubanga akola buli kabi konna akeetaagisa, ng'omuli okunyakula amasimu abaana be mulaba abo olwaleero, abavuma abantu, abayomba, abatta abantu, bakuba obutayimbwa, n'okukola byonna ebitali bya buvunaanyizibwa mu society. Batugamba nti oba oli awo biva ku baana bano abafaananako bwe bati, ababa bakula mu mbeera oba ne bakuzibwa mu mbeera efaananako bw'etyo. N'olwekyo ku nsonga eyo ojja bisanga ebigambo ebyo yabireeta Salihu Muhammad bun Ahmad Salih, fiqhu al-usrati inda Ibn Taymiya, yabireeta nga nnyonnyola efaananako bw'etyo. Ojja biraba yabireeta mu mujallada ogwokubiri safha eya 758 paka ku safha eya 759 mwe yabinnyonnyolera. Khamisan, obujulizi obwokutaano ku sayidi y'abo abagamba nti omwana ono asaana okubeera ng'aweebwa omusajja omwenzi. Hadithul mulaana ye hadithi y'abeekolimira ababiri baina Hilali bun Umayya, wakati wa Hilal, omusajja yali wa Hilal mutabani wa Umayya. Hilal bun Umayya yamanyikiddwa nga Hilal bun Umayya bun Amir bun Qais. Shahida Badran, yali omu ku basajja abalwana olutalo lw'e Badiri wa Uhudan n'olutalo lw'e Uhudi. Kaana kadimu al-Islam, ku ntandikwa y'Obusiraamu, ahadu thalathati alladhina khulifu, ali omu ku abo abasajja abasatu Allah bye yayita ku surati Tawba abaayawukana ku lutalo olwali lugenda olulwanibwa e Tabuk. Abamu ku basalawo okusigala, nabbi n'agenda n'abo abaasigala. Allah n'abagamba babaawukaneko abantu abo abasatu, naye oluvannyuma bamala nesonyibwa. Ojja biraba ebyo mu kitabo ekitibwa Asadul Ghaba fi tamyizi sahaba, mujalladu ogwokutaano safha eya 308 paka 381 babireeta. Hilalu bun Rabi'a n'agamba nti wamraatuhu, wakati we ne mukyala we waaliwo okwekolimira ku mbeera y'omwana. Wafiihi qawlu nabi sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama mulimu ebigambo byayogera mu mbeera eryo. Yagamba nti absiruha, mumutunuulire nnyo omukyala we, fa in jaat bihi, bw'aleeta omwana ayo, akhalul ainaini, mwetegereze nnyo amaaso ge. Akhalul ainaini,
mwetegereze nnyo amaaso g'omwana oyo sabighil ilyataini enkula ye ekikula kye mubere nga mukyetegereza mwetegereze nnyo ekikula ky'omwana sabighil ilyataini bi'ana azimaini unzur lisanu al-arabi bachoga nti lisanu al-arab chajja mbitabu kirabikibwa lisanu al-arab nga bajinyola maana hadhi al-mufrada bagamba mubabu sini daru al-ma'arifi al-qahira bajja kikunyonyola ekigambo ekyo kifo kitibwa sabighul ilyataini bakinyonyola nam kyabagamba nti mumwetegereza omwana oyo mumulabe omwetegereza omwana oyo n'omukyalo oyo nga bwe tulabyawo n'olwekyo kyagamba nti khadallaja saqaini khadallaju saqaini ategeeza obugambo obumu babubikka naye almuhimu mwetegereza omwana oyo munfaanana ye moja mu lwasit ekinyonnyola safha ya 221 ojja kubeera nga okifuna ekigambo ekyo wekiri khadallaju saqain kyava gamba nti fahuwa lishariki bun sahmai omwana oyo bwe mumwetegereza n'enfaanana ye yenna nga mu bintu ebyo ebisatu byamutunulya amaaso entumbwe ze awamu naki mumwetegereze n'ekikula kye figa mujja kulaba ng'omwana oyo afaanana omusajja ayitibwa sahmai afaanana fahuwa lishuraiki oyo mwana afaanana shuraiki bun sahmai katulabe shuraiki bun sahmai entegeeza shuraiki bun sahmai wahiya ummuhu nga ye maama we nti omwana oyo bamuleta bagamba nti omwana mumwetegereze bwe munaamulabye ebyo byonna mwetegereze amaaso mwetegereze entumbwe mwetegereze n'effiga ye emabega mujja kulaba omwana oyo ng'afaananira shuraiki bun sahmai ate nga shuraiki bun sahmai ye maama we ddala wa abuhu abdatu bun mu'tabi maama we oba taata w'omukyalo ono yali wa abuhu ne taata we amakulu taata w'omwana yohawedda ku mwana abdatu bun mu'tabi ya abdatu bun mu'tabi bun al-jaddi wa huwa akhu al-barra'i bun maliki li ummihi wa huwa halifu al-ansari qila kigambibwa nti innahu shahida ma'a abihi badran ibn al-athiri jagena mukyekiwa ibn athiri okusobola okugaziba okusingakaawo ekitibwa asadul ghaba yakinyonnyola mujallado gwokubiri safha eya 631 yayongera okukinnyola okusingakaawo n'olwekyo ebyo byayogera fajaat bihi kadhalika kyebaba muleeta kadhalika faqala laha nabbi n'abeera nga yogera ebigambo ebyo sallallahu alaihi wasallama laula ma mada min kitabillah singa tekyali ekyo singa tekwaggwadda okulamula okuva mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala lakana li walaha sha'nun nalibadde nze wakati wange n'oyo omukyala walibaddewo amakulu ensha'an ensonga maanahu kyategeeza n'ekyo Abu Dawud sunan yagireeta Abu Dawud mu sunan kitabu talaq mu kitabo ekyokutalako omukyala babu li'an mulambo gw'okulimira yakireeta hadithi ya 2237 ewa mujalladu gwa kubiri mujalladu ogwokubiri safha era 2276 qala anhu al-albani imam albani yakyogerako omumanyi oyo min ulama al-mu'asirina yakyogerako hadithu sahih yagamba nti hadithi ntuufu mu sunan abi dauda ma ahkami al-albani jagisanga mu sunan abi dauda nga mulimu enamulaza imam albani safha eya 392 bwe bujulizi bwe baleeta bannaffe wal ma'ana n'amakulu agagendererwamu mu bigambo ebyo law anna al-Qur'ana mu bigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam byagamba nti lakana lima wala hasha walibadde wakati wange naye ensonga nti lawla al-Qur'an singati yali Qur'an hakama ba'dahum al-hadd bi'adami al-hadd nti Qur'ani yagana okubanga tutuusa haddi ala al-mutala'inaini
wakati w'abeekolimira ababiri omwami n'omukyala singa buli omwami aba yeeganye omwana ng'omukyala ate amukakasa ku musajja agamba nti waadami taaziri n'obutababonereza bombiriri singa baba beekolimidde agambe nti lafaaltu biha ma yakunu ibratan linnadhirina nabbi kye yaleetegeeza nti naalibadde omukyala oyo mutuusaako ekigambo ekyalibadde kirabibwako abalala abaali baddewo ne bafuna ekyokuyiga watadhikiratu lisamiina ate n'abaliwulidde baali badde bafunamu ekyokuyiga ojja bisanga ebyo mu mujalla kitabu al-azim abadiyu aunu al-ma'budi ekitabo ekyo mujalladu gwa 6 safha eya 343 yakireeta. Naam, wa wajhu al-istidlal qawluhu fa huwa li shariki bun sahma ekigendererwa kya nabbi okuleeta obujulizi obwo nti fa huwa li shariki bun sahma ithbati linnasab nti olwokubanga omukyala ono yali asiba omwana ono ng'amusiba Hilali bun Umayya. Tukirabye wali nti omukyala ono ayitibwa gwe tulabye wali nabbi sallallahu alayhi wasallam gw'abadde ayogerako mu hadithi mwabadde ayogera wakati w'okwokulimira wakati w'abo ababiri omukyala yali asiba omusajja omwana omusajja n'amwegaana. Nabbi sallallahu alayhi wasallam olw'okuba nti baali beekolimira ababiri ng'ate omwana aliko athar obubonero bwonna obukakasa nti omwana si wa musajja oyo wabula ng'alina ate gwafaanana omulala. Kati bano bannaffe bagamba nti olunabbi olw'okuba yagamba nti fahuwa li shariki bun sahmai nti omwana oyo wa shariki bun sahmai mutabani wa sahmai ithbati linnasab kyali kikakasaawo kugamba nti olulyo lwoyo amakulu nasab kyali mu zina waaliwo obwenzi wakati waabwe nabbi n'akakasa nti omwana si wa musajja olw'okuba yamwegaana naye temwerabya kitwakyogera singa omusajja yeegaana omwana n'amwegaana obujulizi kati abuzze waliwo obujulizi obwajja by then ne babeera nga byo tebakikola nabbi n'akiramula bwatu fa innahu dhalika yakunu khasun linnabi kiyinza okuba nga kigwa min alkhawasi kubanga kyetumanyi obulungi nti omusajja wajja n'alumbagana obufumbo bw'omutuufu obutuufu kuba wano kyetusoma ku muntu nga waladul ghairi alfirash nga tewaliiwo buki buliri amakulu ng'omukyala si mufumbo mu mateeka amatuufu. Sadisan obujulizi obw'omukaaga bannaffe bwe baleeta alqiyas era nabwo bwakugeraageranya qiyasu zani ala almula'in kwe kubanga bageraageranya omwenzi n'oli eyeekolimidde fa inna almula'inu idha la'ana zawjatahu omuntu yenna oba omusajja singa avaayo ne yeekolimira ne bakolimiragana ne mukyala we thumma akdhaba nafsahu oluvannyuma omusajja ne yeerimbisa n'agamba nti ambutuufu najja okwetegereza oluvannyuma n'akomawo n'agamba bannange amazima amatuufu omwana ono namwegaana naye nagenza okunoonyereza ekituufu ddala nga mwana wange wastalhaqahu waladu minhu n'akomawo n'agamba nti omwana oyo mwana wange n'amukilaiminga era amuweebwa. Naye mujjukire kyetwagamba mu nnamula lwaki omwana ono singa abafumba babiri beekolimira omwami ne yeegaana omwana omukyala nga bwamukakasaako obusiraamu bugamba nti omwana alina kusigala mu bbanga nga talina taata we era tetukkiriza muntu yenna ajja kukireiminga mwana oyo ne bwajja n'akireiminga tamuweebwa kubanga ebbanga bali ne bamala nga babadde mu bufumbo obutuufu wabula tulinda kubanga omusajja ayinza kad yarji an qawlihi asobola okudda n'amenyawo bye yayogedde oba okwegaana kuli omwana n'aba nga asigala dda ku layini ye. Ekyo twakyogera mu ndaba eyasooka ne bannaffe kye baleeta nga bakijuliza nti olw'okubanga yeegaaniddwa naye ate mujjukire okwekolimira n'okulaana byanjawulo. Jjukira okwekolimira kubeera wakati w'abafumba ababiri naye ng'omwana afunyemu okutankanibwa naye ate zina kuba kwenda ku mukyala yenna gw'otalinaako authority yonna kuva eri bantu be ng'ate Allah gambye fankihuhunna bi ahlihinna mubafune kuva mu bantu baabwe naye gwe olonze bulonzi kkubo ogenze kuba malaaya ogenze mu bufumbo bw'abantu ogenze wa n'omaliriza ng'ozaddeyo abaana ate n'ojja n'omukireiminga enjawulo weeri nnene. N'agamba nti wastalhaqa waladahu ye tumuwa omwana we fa innahu yulhaqu bihi bo bagamba nti olw'okubanga oli ebeekolimidde ababiri bwakomawo n'agamba nti bannange biri byadde bifu tumuwa omwana we bal law intafiya minhu ba'da istilhaqihi lahu lam yuqbal minhu intifa'uhu singa ajja n'aba ng'akikoze omulundi ogusooka ate oluvannyuma n'amala naddamu n'akomawo kubanga ze n'agamba mukyala wange yazadde omwana
naye omwana alabika si wange, oyo omwana ndaba tanfaanana, ne bagenda ne beerayirira ne beekolimira n'okwekolimira. N'amala ate n'akomaonaga bannange biri byadde bikyamu, tebyadde bituufu, omwana wange. Kati ate bw'akoma n'addamu neera ku mwana y'omu ng'ajja agamba nti abannange ono omwana si wange, ng'ate olweddi yakikola olwasooka, lam yuqbal minhu, tekikkirizibwa ku ye, wabula tusigala tumukakatikako nti omwana wuwe. Fakadhalika zaani, nabwe kityo n'omwenzi idha stalhaqa waladahu min azzina, bw'abanga azze ng'akleminga omwana we mu mbeera yaki ey'obwenzi nga yamwendako. Bana emukitegedde ekigambo ekyo kye kye batuleetedde abamanyi, yakireeta al imam al mawardi al hawiyu al kabir mu kitabo ekiyitibwa al hawi al kabir mujalada ogw'omunaana safha eya 162 bw'atyo bwe yakireeta. Ebigambo byebyo bya mirundi ebiri. Mulinde nga tutunulira obujulizi buno, tugenda kubutunulira tubukompeyalinge, kubanga buli omu ayinza okuleeta obujulizi naye nga bwakubibwamu ebituli, oba ayinza okuleeta obujulizi naye nga tebukola at the moment mu kaseera kano. Wabillahi at-tawfiq. Nsigadde nze Omar Sulaiman Kasule, mbaagaliza bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.